President anabuyuka platform era omukulembeze wa People Power mu Uganda sebo wana Kyagulanyi Robert Sentamu kusawasa ompye before him. Bakadde baffe mudini mu bice byenjawulo kubanga baagala obasigamu okutya njagala obategeeza tugenda mu kulonda kuno. President Museveni yaweze kampeyini kubanga atyamu abantu. Olunaku lw'eggulo emiliyoni n'emiliyoni n'emiliyoni z'abantu baavuddeyo ne bagenda mu kalulu kaabwe aka NRM. Naye olunaku lwa leero wano singa tetubadde n'abannamagye, singa poliisi yazenda ne tukwata titumenya amateeka, tugenda kwesiga obulwadde. So omukisa gwenfuna okubagamba njagala buli omu atwale obubaka buno amakinge sure abutuusa ku bantu 100. Bano abasajja tebasobola tuwangula paka nga tukkiriza. Omugenzi Malcolm X yagamba nti tewali muntu asobola kufuula muddu okujjako ng'omuwadde olukusa. Bakitaffe ne bannyaffe mwawa bano abeeyekera ba Museveni olukusa okutufuula abaddu. Tubadde abaddu okumala emyaka 34 tugenda mu 35. Abalina amataka gonna gaagenda kati abaana baawano omulimu gwe balina okukola gwe gwa boda boda. Ate nga ne boda boda bazikola ku kisa ky'abali abatufuga. Njagala bategeeza baganda bange bino mbibagamba bino Matiya Mujuzi yabiŋŋamba olwaleero mufu. Bino njagala bibagamba nti ne bwe mba ndi mulamu ne bwe mba ndi mufu tebasobola tustopinga. Kino ekyatandika tekigenda kuyimirira. Manyi nti nammwe abasirisa mukkiriziganya nange. Manyi nti ne bannaddiini mwenna Mukama alagira mazima na bwenkanya. Manyi nti byonna byenjogera bino mumanyi nti sirimba. Manyi nti babataddemu okutya naye njagala obategeeza Museveni atutya okusinga bwe tumutya. Bawaggulu basebo ne bannyabo nga ntuusa nate okusaasira kwange eri famire ya Mwami Mujuzi. Naye Mwami Mujuzi akoze omulimu gwe. Mwami Mujuzi yalina ekigendererwa mu bulamu akitutuusizzaako. Olunaku lwa leero nyina kudda mbuzi bigambo bye nange nkibatuuseeko. Magambe gwali eyo tolina Kyagulanyi yegwe Kyagulanyi. Gwali eyo tolina muntu yenna kusaasira. Tolina muntu yenna kutolera ku ddembe eryo ddembe eryo lyakuweebwa Katonda. Tokkiriza bano abasajja tukumanga tuli basibe. Abaana baabwe n'abazzukulu bagenda kufuula abaana bammwe n'abazzukulu bammwe abaddu. Kale nno mwebereremu basebo ne bannyabo. Maliriza nga bagamba nti nze neesowoddeyo si lwakuba nze nsinga okutegeera ebyamagye, si lwakuba nze nasoma okusinga, si lwakuba nze nsinga obukulu, si lwakuba nze nsinga okutegeera politics, naye kubanga emyoyo gyabo gyalina okulondamu muffe era nzuuno. Bategeeza mu abantu b'ekyotera kubasigenda kufuna mukisa mulala gwonna. Bino ebigambo bye mbagamba batya nnyo okubiwulira kubanga bibagula amaaso nammwe ne bibafuula nga temusoboka. Kati mbategeeza nti ngenda infact neesimbyewo okubera pulezidenti w'eggwanga lino basebo ne bannyabo. Kino tugenda kikola mazima na bwenkanya. Ate sinzeka baganda baffe be tuli wano nabo. Tulina muganda waffe Geoffrey Lutaya, tulina muganda waffe Charles Kirumira, tulina bannamasaka bonna wano mubalaba. Mulaba omugalatiya Dr. Bedi Bwanika, mulaba mama waffe mwannyinaffe Honorable Florence Namayanja n'abalala bonna mubabeereremu basebo ne bannyabo. Naye temukoma ku bannabyabufuzi mwe bokka. Kino kankibagambe naddala mu abavubuka abali eyo, mu ababanda ba ghetto, mwe bannekolera jange, mu abaana ba boda boda. Kuno obaka njagala mu butwale. Eno ensi yammwe mwe mulina okubeera ababoosi baffeffe bamusiba mataayi.
Omugezi omu yagamba politics is too serious a business to be left to politicians. Temubirekera ba politician kuba bamunabirekera banne ab'obufuzi nabo basobola okutuuka ne babatiza tisobaba ne babawa sente ne babatya ye mmwe ba boss mwebereremu. Temukkiriza bano bantu bazanyirako. Mumanyi ekyokukola abasebo ne bannyabo. Mumanyi ekyokukola, temukkiriza kubeera basireevu, temukkiriza kubeera baddu. Bano abasajja tulina bagoba tugendagenda mu kalulu bwe bagezaako okuzanyira mu kalulu ekyo kankireke mukimanyi.